Inawe mbozi sofa biri waliwo Geoffrey Rutaya yavuddeyo n'ayogera ku nsonga z'omwana ezibadde zitambula n'omukyala we mama baby mama ne omukazi mama w'omwana kati naye yafuuse pozi yali muyimbi yayimba kalina akayimba era namulabye ng'alina ne waakyadde walala kiki kyakyayogera munnanga ate nze okusinziira ku interview z'endaba omukyala z'akola tayagala fiisi za mwana ayagala dadi abeera awalabirira omwana actually balabirira omwana ku mulembe guno bakyakubuuza nti wayagala omusajja omufumu n'ogamba nti namwagala simanyi nga yatuuka wamma nzijjukidde akayimba nkajjukiddeko waddoga ake yakuba ng'atuuka n'ofulumyako akayimba bane wandivudde mu kamera ekyamazima lowooza nnyo ku mwana kale ye yeeteekeyo naye omwana abimuggyemu because talina mbozi gyo tolina mbozi gy'ogenda kunyumya etali Lutaaya yaliko amasannyalaze naye nti at the end of the day genamalizo olaba kino nkyogerera wano naye I'm just wondering why now taata asobola okusasula school fees za pistol naye omwana oyo tajja kufuna bye yeetaaga bituufu mu taata we kubanga taata we alina obusobozi obumukolera nno byonna ne byakoledde baganda be naye munaamuteeka ku pistol ajja mukolera ebyo amateeka ge gasobola okulaba nti omwana musasule school fees mwambaze ate abuzaayo omwaka ogwo agende ku university awere emyaka 18 aba omuntu omukulu kitegeeza nti obudde bwa pistol bukoze eki buggwako so omwana oyo nze ndowooza yeetaaga okutegeera taata we ne taataaga bamutegeere nga ye asobole okufuna mu kitaawe naye yagala kungamba omwana ono asomye okuva nasare mpaka waali mbunga kitaawe tafaayo ng'omukazi asirise kati kyonna bye tuweebuuza lwaki omukazi avaayo kati after all nga ne receipts zimaze okulagibwa nti abadde asasula kamera oyira ng'ofa wamma wasuza otya nga bannoonya wano wawongodde emitwalo 20 wamma nasuze bulungi tusange tuli banyiivu wasuze otya